Zanti ate kubanga akimanyiko kubanga tewali gwanga tewali atagenda maaso nokuba nti boli awo yekengera munne n'ebinyonyi ebikurosinga okuva Pakistan okugenda atuliriza saidi ya India bikwatibwa n'aba Pakistan bakwata ebinyonyi kazibeere enkima ezikurosinga nga ziva munda mu ggwanga lya India ne zigenda saidi ya Pakistan kitegeeza nti bano tewali ampuliriza yesiga munne tewali yesiga munne wabaddewo cases nga bakwata ebinyonyi bakwata enkima ne bakwata n'ebisolo ebirala ne bagenda babisiba okumala ebbanga ebimu ne babisanga nga biriko laama ez'eggwanga lya Pakistan ebirala nga biriko laama oba bulambe obw'eggwanga eritibwa erya Buyindi osaaga kakati mu mwaka gwa 2011 mu mwaka gwa 2011 waliwo enkima gye bagenda maaso n'okuleka nti bakwatira mu kitundu kye bayita Bahawal enkima eno bagenda maaso n'okuba nti bagikwata abasajja abo bayitibwa abayindi nga bagamba nti eteekwa okuba nga yali esindikiddwa Bapakistani okuva saidi yaabwe ne bagisiba okumala ebbanga oluvannyuma ne bagenda maaso n'okuba nti bagita osaaga kakibeere ekisolo nkugambye nti bwe kikurosinga ne kidda saidi eno bagenda maaso n'okuba nti bakikwatirawo togamba nti simanya kino kinyonyi eno njiibwa nedda odeeri nti sooka ozikwate oluvannyuma tujja kuba tulaba era waliwo amawulire agagenda maaso n'okuleka nti gavaayo gye buvuddeko nga gawandiise nti kyaddaaki eggwanga etibwa erya India ligenze maaso n'okuleka nti litadde ekinyonyi kye bagenda maaso n'okuleka nti bakwata nga amawulire gawandiisibwe gato nga gagamba nti finally ensi ya Pakistan ekkiriza okuta ekinyonyi kye babadde bakwata nga kiteeberezebwa okuba nti kibadde kyagenda maaso n'okuleka nti kiva Pakistan ne kigenda e Buyindi nga kigenze kubega finally poliisi eggwanga lya India n'ekita yali njiibwa bagisiba okumala emyezi 8 tebasaaga abayindi bakwata enjiibwa bagiteeka mu nkomyo okumala emyezi 8 eno yampuliriza yali teva Pakistan baali basuubira nti yali evudde munda mu ggwanga lya China kubanga magamme nti basharinga ekitundu kye kitibwa Kashmir bagisiba emyezi 8 akatundu ke bayita Piripau bwe bagenda maaso n'okuleka nti bagikwatira ne bagitwala ne bagiggalira ne batandika okuba nti banoonyereza bagisangako ebigambo nga bya lulimi Luchina bagamba nti ono ateekwa kubeera mbega ne bagenda maaso n'okuleka nti bamukwata omusajja wattu oba mukazi wattu njiibwa ne bamusiba okumala emyezi 8 oluvannyuma ab'obuyinza ne bagenda maaso n'okuleka nti bamuta poliisi nti ng'emaze okukola okunoonyereza n'ekizuula nti enjiibwa eno yali tegendereddwamu obaolyawo kubega amawulire ne gawandiika nti finally enjiibwa eteereddwa oluvannyuma lw'emyezi 8 ng'eri mu nkomyo ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo kakati bwe bunkenke obuli wano bwe bunkenke atuliriza obuli wano wane Kashmiru buli omu nkutegeezezza nti yeekengera munne ekyenkanidde awo emyaka nga 6 egiyise bino bye bibaddewo wakati w'eggwanga etibwa erya Pakistan ne India okusinga newankubadde kiyingiramu n'omusajja oyo ayitibwa Omuchina kati wabaddewo nekyoyinza okuyita zoological warfare oba animal warfare ebisolo nga bijja ne biva eno ne bagenda babikwatira saidi eri mwaka gwa 2011 abasajja bayitibwa Pakistan nabo ne bakwata enkima 2011 bakwata enkima yagenda maaso n'okuleka nti ekurosinga a heavily fortified border negenda eyingira paka munda mu ggwanga lyabwe nga terina mpapula ntuufu bakwata enkima baali ba Pakistan bagamba nedda ne bagikwata era ne bagiteeka nabo mu nkomyo okumala ebbanga mu mwaka gwe gumu ne wabairawo atuliza enjovu zibagenda maaso n'okuleka nti bakuba amasasi ne battira ku nsalo eyawula eggwanga etibwa erya Pakistan n'eggwanga etibwa erya Buyindi zikurosinga bazirengera nga zikurosinga okuva saidi erya Buyindi zijja saidi ya Pakistan Abapakistan ne balowooza nti bano bambega baggwanga eriyitibwa erya India n'olwekyo ne bazikuba amasasi
ne bazetta. Kati mwaka ogwa 2022 ogwali guyise ate waliwo enjibu yali ekwatiddwa ab'obuyinza munda mu ggwanga erya Pakistan bagamba nti eno yali ku special mission of spying. Nabo ne bagenda maaso n'okuba nti bagikwata. Kati bwekityo bwe kibadde abakulu bano nga buli omu yeekengera munne ekyenkanidde awo, naye nga obuzibu bwonna bwavudde ku bulumbaganyi obwagenze maaso n'okweka nti bwabaddewo obulumbaganyi obwabaddewo. Ataake yagenze maaso n'okweka nti booli awo yakoleddwa era ng'abantu babadde 26 be bagenze maaso n'okweka nti booli awo battiddwa. Abantu 26 be battiddwa ku luuyi lw'eggwanga ettibwa erya Pakistan. Mu mbeera eno bo abayindi ne bateebereza ne bagamba nti kiteekwa okuba nga bano abasajja bamanyi ku byabadde bigenda mu maaso. India n'ensi eyitibwa eya Pakistan ebintu bwe bito bigenda mu maaso n'okuleka nti oba oliawo abitambula. India versus Pakistan banagenda mu maaso n'okuleka nti baluwanagana oba nedda. Waliwo n'emikutu egya YouTube egimaze okuleka nti giwerebwa gibaddeko information ey'eggwanga eriyitibwa erya Pakistan giringa 15 mu kaseera kano batutegeezezza nti bamaze okuba nti bagiwera wali muna mu ggwanga eriyitibwa erya Buyindi. Kati omuntu omwayinza okwebuuza nti mu GFP bayimiridde batya ababiri bano? Gombi mawanga magambo nti galina nuclear. Ekisooka mawanga gombi gali nuclear armed, ensi eya Pakistan n'ensi eyitibwa Buyindi. Okitegeera? Kati eggwanga eriyitibwa erya Pakistan mu nsi yonna Abapakistan bakola kifo namba 5 kumana abantu abangi, abantu 1,252 mu babiri, emiliyoni 1,252. Pakistan gwanga rara India insi eyokubiri mu kumana abantu abangi, akawumbi kamu obukadde 449 kaseera kano kennyini. Kakati Pakistan era abasirikale emitwalo 65,400 mu nsi yonna bakola kya 7. Kati Buyindi mu nsi yonna ekola kya 2 kubanga era akakadde kamu emitwalo 45,015 Buyindi. Nuclear bano balina 17 Pakistan bali balina 18. Mu budget bano bateekamu billions 75 buli mwaka. Pakistan eteekamu billions 7 mu obukadde 64. Olaba nti eggwanga eriyitibwa erya Pakistan erya Buyindi liteekamu ssente empitirivu nnyo nnyini ddala. Kakati bodda mu kubapimapima wakati mu bwengula, ensi eno eya Buyindi erina ennyonyi ensobola zigirwanirako mu bbanga 22,229. Abapakisani balina 10,399 akaseera kano kennyini. Kakati bw'obeera obatadde atuliriza wansi ku ttaka tanke 4,421 eggwanga eriyitibwa erya Buyindi bano 2,627. Bwatu bw'oyinza okuleka nti oba oliawo bageraageranya mu nsi yonna, naye bw'oba baze maanyi ag'ensi yonna Global Firepower Rankings ng'otunuulidde ebiwerako, abasajja bayitibwa Abapakistan bakola kifo namba 12 ku mawanga 145 agasengekebwa okwetola ensi yonna. Bakola kifo namba 12 Pakistan ne nuclear waabwe. Kakati Buyindi oluvannyuma lwa America, Russia, China kuddako Bayindi. India superpower namba 4. Kati superpower namba 4 agaliwo gaagano galaga nti byagalamu buguma ne superpower namba 12. Buyindi namba 4, Pakistan namba 12 byebiriwo. Baagala kuleka nti beekuba. Ssaabaminisita gwe bayita Narendra Modi ategeezezza nti abakulembeze b'ensi yonna omuli ab'e Russia n'omuli President wa America n'abalala abadde ayogerezeganye nabo okuba buliefinga ku mbeera bw'eyinza okuba nti eyimiridde akadde kano kennyini naddala wali mu kitundu ekiyitibwa Kashmir. Bagambye nti abayindi balowooza okuggala egimu ku migga egibadde gigenda sayidi eri bagidaivating Pakistan ebenga tekyafuna mazzi. Abapakisani balabudde bagamba nti ekyo muba mumaze okulangirira olutalo lwennyini. Kaakati tulinze tulabe
ebyo binaaba biggwerawa naye nga ojja kukkiriza nkujjukize kawa mpologomo yakuleba obwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka emmwanyi